Ne mwanyinaze Shadia abatulaba ku BBS Telefina mwasuze mutya naffe twasuze bulungi. Ekibuga Kampala omuntu atanakituukamu nsobola okugamba nti osobola okugiranga olinda-lindako bw'oba otanya ab'ebyokwerinda olw'ensonga nti ebyokwerinda binywevu ddala naddala nga ekitongole KCCA kigenda mu maaso n'okukwasisa amateeka kw'abo abatembeeyi abakyesisigiriza okuva ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda yavaayo n'alabula abatembeeyi bonna abali ku nguudo ez'enjawulo kusaba bodaboda batalina stage okwamuka enguudo zino bunnambiro okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 nga baneesisigiriza bagenda kuba bakwatibwa. Saimo wetutuukidde ku nguudo ez'enjawulo ku ssaawa nga 12 n'ekitundu bwe nkusigira ekifaananyi ku luguudo lwa Namirembe Road tusanze mpawo mu ttembeeyi n'omuggo osobola kulabako era ng'ab'ebyokwenda binywezeddwa nnyo. Ebuyumbayumba obubadde ku nguudo zino obadde bukolerwako abatembeeyi bubadde bumenyeddwa era tukitegeddeko nti abakesisi bano nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda batandise ku ssaawa 4 ez'ekiro. Abo abatembeeyi abadde beesigiriza okulaba nga abajjamu ebintu byabwe byatwaliddwa mu kumenyebwa kw'obuyumba buno so nga boyinza okulaba emabega wange nti n'ekiseera kino KCCA ekyagenda mu maaso okulaba nti emenya obuyumba n'okutikka obwo obw'abatembeeyi abadde bakolera ku nguudo ez'enjawulo. N'abo abadde bakolera ku mpya z'ebizimbe nabo boolyawo bagaaniddwa era nga ebintu bye badde bakozesa ekitongole KCCA nga kiyambibwako poliisi mu kaseera kano kiri mu kubitika okulaba nga kibitwala. Mbeera ya bunkenke, mbeera ya maziga eri abatembeeyi ab'enjawulo era nga mu kaseera kano nsobola okugamba bwe mba nkusigidde ekifaananyi ekirungi nti bangi ku bantu abakedde mu kibuga okukola weewaawo nga mwe muli bannyinaze ne baganda baffe abatembeeyi n'ababodaboda batalina stage. Mu kaseera kano oyinza okugamba ekigambo ky'oyinza okukozesa ekituufu okugamba nti bali mu kwemagaza kuba bangi bayimiridde basobeddwa tebamanyi kyakuzzaako ate obaolyawo nga babadde bakedde kujja kunoonyeza ekigula mu Magala Eddiba. Embeera ya bunkenke ddala wabula nga tukitegeddeko nti buli kaseera akayitawo ebyokwerinda byongera okunywezebwa era twagala twogereko n'abamu ku bantu obaolyawo abakedde mu kibuga okukola. Batubuulire taata wasuze otya? Wasuze bubi ssebo. Embeera lwaki wasuze bubi? Embeera eriwo embeera ya bunkenke kuba katufa nga abamu tuli bamufuna mpula tubadde tuyiriza nnyo ku makubo tuli batembeeyi naye kusinziira embeera nga bweri tisuubira nti wajja kubawo kavuyo konna era wajja kubawo enteeseganya wakati na gavumenti n'abantu bayo kubanga gavumenti eriwo lwa muntu teri gavumenti ebeerawo nti igera kufuga kibisolo era ejja kuba efuga abantu era omuntu alina okubanga alina abaana abaweerera alina abantu balabirira so tatusaba gavumenti ekendeze ku busungu. Obadde okolera ku luguudo ki? Ndi mutembeeyi ntambula byange mbikwata mu ngalo nintambula buli swiiti zonna ne bweru w'ekibuga so siri street vendor. Kale abamu ku batembeeyi obaolyawo ababadde bakedde okukinoonyamu ng'enjogera ennaku zino bweri ge bakaba ge bakomba ebyokwerinda. Saimo ne mwanyinaze Shadia abatulaba ku BBS Telefina kw'ossa n'abatugobera nga bakyali ewaka n'abo abasinzira mu ofiisi zaabwe ebyokwerinda binywevu ddala nga KCCA egenda maaso n'okukola ebikwekweto bino era tugenda kuba twongera okwogerako n'abantu ab'enjawulo abakedde mu kibuga batubuulire embeera ya leero bo ebayisizza etya naddala abo babadde bakedde obaolyawo okukinoonyamu nga bwe tuyinza okwogera n'okulaba nti befunira ekigulira Magala Eddiba. Kamera person wange bw'aba atakulira z'amanyiza wano we wamuku nekkubo lyetusuula wali eri ku mini price naye embeera nga bw'olaba nti ekyali ya bunkenke. Twaga twogereko n'abamu. Baba ebintu babitutte tukole tya? Wasuze otya baba? Bubi. Embeera eri etya? Embeera sinungi sewo. Sinungi. Abasajja baba wadde obudde okugira okujjamu emaali yammwe. Tebatuwadde obudde buli ebintu byonna obiraba biri obviously. Baba wadde obudde okujjamu emaali yammwe. Tetulina budde bwe twafunye. Baba wasuze otya? Embeera mukedde mu mbeera ki? Tukedde mu mbeera mbi baba. Tukedde mu kutya kuwereere. Kuba tubale tebatugambye nti mujjeewo bibaawo mwetegeke tugakola kinene kitegeera naye babagamba nti nsalisala abadde agwako olunaku lwaggulu n'okutuusa kati mubadde temunaba kweteekateeka kulaba kibakoze badde tukisuubira kuba kati bazaffe zibadde wali waggulu zena bazigyeyo tusuubira kuba bazinavaayo
ebimu biba twabijjeewo tulina twabitadde naye obufu bumugenda kuzzaako ki tetuzzaako tetulina ketugenda kuzzaako walayi baba wasuza otya yani muzeeyi wasuza otya muzeeyi okyapirawa ize ndi wabigaali ndi wabikajja yes ekituusewo olwaleero maliamu yonna emali tebali mali gye bakutte kino ekintu abantu ekintu bakitugambako nekikitegeera zaako kyogenda kuyizaamu ekyokukola tugenda mu butale bafunye omudaala sinafuna obula ate n'abaana nyina bangi bonna kati bambuza okukolera naye sirabawo embeera eno President Museveni asooka atumire ku muntu wa wansi tubane tetuli bulungi amu naffe tuli bazadde nina abaana bali waka kati tugenda kubba bantu tugenda kolaki tetuyina okuddayo ku masomero maama wasuza otya Lundi sebo wasuza otya embeera ng'olabika ng'ekusobedde nga nze Simon atulaba ku BBS Final embeera bwetyo bweri ya nnaku eri abatembeeyi abadde bayiza ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala era bangi bagamba nti oba oliawo abamu ebikwekweto bino babadde oba oliawo bagamba nti byanguye nga bandi badde bongerwa akaseera sinakindi okulaba nga gavumenti esooka kubateekerateekera okulaba nga egenda okubasengula ng'emaze okubafunira webasa ebyo byonna n'ebisingawo tugenda kuba tubikutuusako Simon naye nga wano ku luguudo lw'Endiko luno oluguudo olwambuka waneno ku mini price era ndi kumpi Kinyana Mpindi ne mini price kimu ku bifo ekibadde kisinga okubeerako abatembeeyi abangi wano mu kibuga Kampala. Simon Mwanyinaze Shadia tugenda kuba tubatuusako ebyo byonna ebigenda okubeera bigenda maaso mu lunaku olwaleero wabula kyenjagala okugamba nti gwe wenna atanaba kujja mu kibuga bw'obanga oli mulamu omutima omutiitizo guti ebyokwerinda osobola okuba nga olindako kubanga ebyokwerinda byo binywevu ddala aba KCCA nga bayambibwako poliisi bali mu kukola ogwabwe okulaba nga bafuuza buli mutembeeyi ali ku luguudo lwonna oluli mu kibuga Kampala. Ebyo byonna n'ebisingawo tugenda kuba tubikutuusako mawulire gaffe gambuze ku ssaawa emu gy'otobadde ku ssaawa mukaaga n'ekitundu n'ageesiga ku ssaawa 4. Nze Paul Bakabulindi nkyali ne Robert Kalemera ku kamera okulaba nga tulondola ebyo byonna ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala era tugenda kuba tubikutuusako mu bujjuvu. Kankuzeeyo wa Mwanyinaze Shadia ne Simon bakwongereyo kengenda kuzaako ewa Mwanyinaze Shadia ne muganda wange Francis Sebunya bakwongereyo ne programs mulula tukyakomawo tubawe updates Kasavu Kanyama olunaku nga bwe lunatambula olunaku olwaleero mu kibuga Kampala tuyanza